Nti mututambula ne Salam TV ate era nga muli ku ntiko bwembeera muli ku Salam TV amanya nze twabe nkibi mwebale kubera nti mutambula naffe olunaku olwaleero njagala okubanjulira bannaffe aba Uganda Police betuli nabo era gweni naye ye Senior Superintendent of Police Hussein Nsobya ono yakola ku mulimu ogw'okubunyisa n'okusomesa n'okumanyisa abantu ku mbeera yonna ey'obutujju. Njogedde bulungi? Engeri gye birimu securities njagala yongererawo nga twawa wayogedde ebintu ebikyamu sabo njagala olamusa abatulaba omulabi wa Salam TV ne mutabani wange ono twaha na Uganda wenna gy'oli nsanso okulaba nze Nsobya Kato Hussein nga ndi Senior Superintendent wa Police nga nkolera mu kitongole ekirwanisa obutujju ekya poliisi y'eggwanga nga twaha babagambye nti nze nkulira ebyokutegeeza oba okumanyisa n'okusomesa oba okubunyisa ebikutte ku bikolwa by'ekitujju mu ggwanga lyattu. Mazima era nga kyekituleese okuba nti uniform eyo nga nnungi nsobola nzikirizibwa okujambala nga nzijeko kali at least bezijja ku kano ka badge ka Uganda kano niziganga nyambadde ekirala sikirizibwa ekyambalo batira okulaba n'abayimbi bayambala ebintu eno ennyumidde nnyo ekyambalo kala ya nzirugavu oba gimwojje mu lugimu lufutifuti muyita black oyinza okwambala esaati ya black ne suuti ya black kasita toteekako bijolobero bino kubanga bino bya ggwanga ajala Uganda gye neetisse black nzikirizibwa jambala mukirizibwa jambala kasa tebeerako kasa si yayo muyondo ebyo muyondo oba onootandisa okunoonya byotandisa tuyingirira n'osukka naye kyoba okola gula esaati ya black ne kawundo gitungise ojambale nga ya black awo tojja kunkwatako naye ebisigadde bino ng'ebirala byolaba totegana era tobezanyirako tuyanzege gwenna ye Kato Nsobya Hussein akulira kusomesa ngenda bwakugambye ku bikolwa bya terrorism oba eby'obutujju kati kazuke nkubuuze wano China w'omulimu mu ebyo kubanga kirabika nti abaali batega bbomu baagenda ffe tetukyabawulira baagenda tukyali mu mbeera eyo. Ekirungi njagala okusaba n'okutegeeza Munnayuganda atulaba nti ndina omusajja ayitibwa Twaha okusinziira ku ddiini etuma amanya ga Twaha bagamba okujjukiza kikulu nnyo okusinga okolaki tulina okuba ntwejjukanya okwerinda si buti omuntu okumala okwekoona n'olyoka obuuka ekigambo ky'obutujju tekivangawo obutujju weebuli abatujju gye bali obwanga baboolesezza ggwe nange n'olwekyo sandyetaaze weeyibaale ogambe nti bali baggwawo bwe baba baggwawo ebikolwa ebikyalimu baliraanwa wano biwulira mu nsi ezituliraanyi muwulira okuwamba abantu abaliwo abakuba abantu okukola ki n'abaagala okuyingira okutiisatiisako kuba weekuli kuyinza obutaba ku level nene nnyo naye kubaawo n'olwekyo gwe gy'oli ate n'ekirala njagala kujjukiza ekikolwa eky'obutujju totunuuliranga bbomu yokka kubanga bayita mitendera bayita mu makubo mangi okututuusaako ebikolobero bino waliwo wabaayawo abasalako bannaabo obutwa mulidde abo abayira bannaabo asidi bwe tugenda mu nzivunula y'ekigambo ky'obutujju okusinziira ku constitution kigazi era kitwaliramu bbomu yokka si bbomu yokka okuwamba abantu okuwulira ndowooza ojjukira okwaliwo kemabegako wali byaggwawo n'olwekyo tukirina okubikujjukiza ne tukugamba nti twetaaga ate tutunulire ku kigambo personal security ebyokwerinda by'omuntu sekinnoomu omuntu sekinnoomu nga Twaha nga Umaru nga Nsobya omanye kiki ekikwetoolodde wooli ani gw'otudde naye ani muliraanwawo akulowoolerezaako ki abantu bangi tetufaayo na kulaba kumanya ani muliraanwa waffe tebitukwatako kubanga tuli mu Kampala owulidde n'omuntu najja n'akusenga okumpi abamu ne bateekawo ne mastage g'ebidduka okumpi ne geeti yo n'omulyango gwo
naye nga tofaayo. Kyokka banoonya ki? Omuntu okutuusaako obulabe tekitandika lunaku lumu, kitwala ebbanga. N'abeera ng'enjogera yali bw'egamba, n'akwetooloola n'amanya obunafu bwo. Bw'amala okumanya obunafu bwo, neni n'amanya nti nja mukola nti. Waliwo okugenderako ng'akulinnya kagere ku kagere. N'amanya entambula zo, n'amanya enneeyisaayo, n'amanya buli kimu. Awo n'olyoka ofuna obuzibu. Tulina okumanya nti omuntu alina okuba n'ebyokwerinda nga ye. Alina okuba nti atwala obuvunaanyizibwa, afaayo okulaba nti neerinda ntya nga sifunye buzibu bwonna, personal security. Kitegeeza nti okutwala obuvunaanyizibwa okutunuulira embeera gy'olimu n'obulamu mu bulamu obwo, mu by'obugagga bwo, abantu b'owangala nabo mu maka go, kuba byonna bikukwatako okulaba nti oba byokwerinda ebisaanidde era ebijja okubakuuma obulungi. Byolya, tuli wano, tuli ku Salaamu TV studio. Tuli bakozi ffenna, naye okuva eno n'otumya emmere bagikuleetere, ng'omuntu agijja kamokya, agijja wasigambye nti kibi. Distance. Naye oyina bukakafu ki? Sivumirira abantu batunda mmere era saagala kubavoola. Naye olina bukakafu ki obulaga nti emmere eno gye ngenda okulya ddala ntuufu, ddala nandyetaaza okugirya. Tulina okuba nti tumanya abantu bano engeri gye beeyisaamu okulaba nga tutuusaako ebikolobero. Tutunuulire amakampuni magundiivu, amakampuni agalina obusobozi, abatasobola kumala yingirirwa batyo, abalina ensa. Tutunuulire embeera gye tubeeramu n'ebitwetoolodde. Omuzungu agamba trusting your instinct kijja kuyamba. Simanyi oba tukivunule kijja twaha ekyo. Okuteebeza kw'olina mu mutima kukkiririzeemu nti omuntu ono mpulira mwekengedde. Bw'oba mwekengedde gezaako okulaba nti akola ki. N'omuntu katugambe tuli mu nsi gye abamu tutambulira mu bidduka ebyalukale. Omuntu akuliraanye yeeyisa atya, akola ki? Tulina olujanjajanja luno nsonyiwe kuyigiriza ekigambo ekyo. Olwokugamba nti nno ono musanze ak'obuntu ne kajja n'akugamba eri ako kantu nga kano. Tulina olwaleero oyo mutabani wange, naye olina okuba nga weegendereza. Tuli mu nnaku nkulu okuyise ku kijjulo. Ku kijjulo lwamu n'ofuuka bendaba buli kapata akabeerayo abeerayo. Pate animal. Ate yasembayo okuva ku ki? N'abeerawo n'anywa okutuusa n'akutula ne dipo. Oba yaziggala empule bwe yakyogera. Yaggalawo. Tulina okuba abeegendereza mu nsi yatwe. Tutera okugamba abantu tulekeraawo okwesiga abantu. Omuntu kisolo ekiteesigika era tulekeraawo n'okwesiga wadde ekisiikirize ekyo. Kubanga tulina bukakafu oba ddala oba kisiikirize oba muntu ayagala kukutuusaako bulabe. Ebikolwa bwe kitujjuwa ebityo bwe biba. Oba tujjujjera. Sikutiisa bantu. Sizza kutiisatiisa naye. Amisobya totiisa bantu. Saagala kutiisatiisa. Era seegomba kutiisatiisa muntu yenna. Naye bagamba embuulire tekola ki? Tefaayo yonna. Tugezaako okulaga buwufu bwe tulina kutambuliramu. Tulina okuba nga twekengera abantu bwe tuwangaala nabo. Waliwo we nabadde oli n'agenda akyala awantu mbw'agenda kuwa buyambi, balina ebibiina ebigaba obuyambi, ng'owaliwo omuwala yazadde omwana wa mwezi gumu, naye n'abagamba ajja kuba waaki obuyambi, ajja kuba kulabirira omwana oyo mu ssomero mpaka omwezi ogumu, era n'asalawo okugenda n'abaana abo. Naye oluvannyuma ate basangiddwa nga nnyina w'omwana oyo attiddwa. Nziriramu? Waliwo gye nabadde. Oli yazze nga azze kuwa buyambi. Kuwa buyambi. Anyanyola ku bantu abagamba kino abagamba kiri n'abasuubiza nti bajja kubawa obuyambi n'ono omwana yakazaalwa omwezi ogumu ajja kuyambibwa era ayitibwe mu asasulirwe amasomero akole ki. Kati ono omwana muto bana abaana bazadde baana bannaabwe n'atambulako naye amwerekere naye yasangiddwa ng'attiddwa. Olidde?
waliwo we nabadde nsomako nga ndaba ebyemityana akaana akawala akatambula katwalira musomesa waako biki naye ne katugumbulwa ne kasuulwawo n'ebintu birala bingi. Kati abo bantu betwesiga kyogamba toliranga ku muzadde atta mwana we oba omwana atta muzadde we. Nkulaga nti ebikolwa ekitujju gyebiri emitima egyekko emitima egirina zikyali mingi n'olwekyo ne bwe tuba tutudde bwe tuti nga tulina we tutudde katugambe mu abagenda mu bivulu ng'ebyo weewe distance n'omuntu toba close na muntu oyo ayinza okukusoosekamu akantu waakiri ne bakutwala naako n'okwatibwa. N'olwekyo tulina okuba abantu abafaayo ennyo tugezeko kulaba nga twepimira assessing the risk accessing risk ze tulina saagala okozibwanga n'oluteekamu oluzunguzungu no bantu bagoberera risk gye tulina mu misango. Otambula ovuga motoka olese ndabirwamu eri wansi tulaba abantu baba nabo pavers tulaba abantu n'ebirala bingi twegendereze. Olina okuba nga weegendereza nga weekengera buli kimu buli mbeera gy'olimu buli woolaga okedde ku makya twaha odduka ojagala kujja kukola programu mukeeze osanga taxi erimu abantu 2 oba 3 bayita Kampala kati n'ogibuukira bw'ogibuukira ku makya okwo ate neegamba nti waliwo getulengedde eri kaba tukyameko ova najera ate neekwata kuli ekisaasi focus yo ogambye ngenda Kampala kati ate ntwala kuli ekisaasi kolayo ki viiramu awo baluba lutandikiraawo oli ku kabodaboda omusajja avuga kabodaboda dduka speed gwe tofaayo. Ndaba bangi abatambula nga bayita ne ku bakeeping right bebakukoona tofaayo. Owulira abantu bakutadde ku bodaboda naawe bakuvuga oli mu one way tofuddeeyo kubanga bakwanguya. Trust your instinct. Singa otomerwa ogenda gwoza otya. Abasirikale banajja batya okupima banaapima kyanza tuli ku bikolwa okulaba nti rekengera embeera yonna gy'olimu otunuulira ensi eno ogimanye nti tube beegendereza n'abantu bannaffe tulina okuba nti twekengera nga tuli mu bifo bwe tuli wonna wano wendi kifo kituufu bayise ebivulu bayise pate kyokka otuuseyo tosanzeewo baki bakuuma n'osirika nti tujjukire 2010 abaatukuba bomu nti baatambula ne banoonya ebifo ebyali bitalina security era bye baatuusaako obuzibu. Kyokka gw'ogenze muli abantu kumpi nga 8 abantu 5 8 10 tofuddeeyo oli mu kwewaamu ekidongo kiri mu kukuba tomanyi kiyinza kuddirira. Buli lw'oyingira ekifo ng'okiyingidde tewaliwo security ekwazizza kimanyi n'omuntu omulala yenna kifulume n'omuntu omulala yenna alina ebiruubirirwa bye naye ajja kuyingira ate ye yategeddewo dda. Ekisooka tubaleetera emirimu mulimu media ne mulanga buli omu n'alaba tusuubira abantu bwe bati ensonga kubanga bomu zino ziraba ezibwatuka tewali yabwatuse ejjo eyo ejjo okubwatuka eyo ejjo sooka yegenda okusooka tolinda yajjo baliko bakucekinge ku mulyango ensi gye tulimu obimanyi kati wooyita wonna singa oba tokebereddwa tocekingiddwa olina okumanya nti ekizibu kikutukako essaawa yonna wekengera ekifo ekyo. Twaha mutabani wange n'abalabe ba Salaamu TV n'abannayuganda bonna tufeeyo nnyo okulaba nti tetusheyaringa tetuwanyisiganya mawulire gatukwatako ng'abantu n'abantu betutamanyi. Twaha olina pulaani ez'okugula akamotoka bw'oyogerera ani aliwo abantu tulina fitina mu mitima. Twaha olina pulaani ey'okuyingira ennyumba yo nzimbye ennyumba naguze poloti nazadde omwana waliwo abatalina mwana kyokka gwe omulaga nti wazadde omwana
tetusharinga mawulire gatukwatako n'abantu betutamanyi ba strangers bano benda ababeera ku masimu no social media n'oteekako ennyumba yo ani gwolaga gwosoose okuzimba oba gwogenda gwosembyeyo boolaga abantu bajja gamba naye no baba ngaffe abo baatubba dda ezo sente zaffe biki nsobe tozimba iyo ozimba zaffe zammwe ozimba muzaffe sente zammwe naye nga nsobye akola akera kumashana akola sawa ziyazo okuseto zimanyi zimanyi n'ebirala byenkola okujjako wano byondaba mu uniform tobimanyi kubanga ndi musajja alina okwekolerera okwetakulira ndoza n'eddiini kyetulimu etukkiriza ekyo nolwekyo tulina okumanya nti ebintu tubitunulire tumanye ebiiso biki ensaalwa tubiraba tutwale enkola ejja okutukakasa ejja okutulaga let's take appropriate measures to ensure our personal security bino bye muddira abaana baffe twaha n'omutwala mu ssomero n'okagulira uniform ne kateekako baaji ne kamanyiddwa kaana katwaha n'okuba ekifaananyi kyako kali ku ssomero n'oteeka mu simu yo nga status baaji buli omu ajja kulaba ono ye mwana wa Nsobya asomera ku ssomero bweriti baana batayagadde kukamalawo ajja kutandikira awo ani akanona nayagala kumanya Nsobya gy'abeera mumalawo ntya bwe kiba si ekyo ajja kutukwata akaana ako ekikutte ku mwana okimanyi ekikutte ku mwana kikutte ku bulamu bwo nolwekyo bazadde baffe n'ogenda si kibi naye tulina okubeerako nekkomo ebikolwa bye bitujjuwa status omwana kimakoki akimakoki ennyumba yo gye wazimba yonna gyeri kiyo ogenze n'ogera ku nnyumba nina gye nalabye ejjwawo ku TikTok mwana yazimbye ekizimbe n'alyoka akiteeka kuuku kasita biraba yefuula lambula awo biki naye olowooza ekyo kiri risk ennyo bameka gamba ffe tulabamu basanyuka ffenna tusanyuka ntole okuba ozimbye ne bamubeera mwazaalwa babiri nga muva mu ndeemu omwayinza okutandika okuleeta ebutujjuwe butandika Frickson nejja gundi awasa atya twaha nga nze Nsobya sinaba kuwasa nze mukulu we twaha agula atya motoka nga mwazaalwa abazadde omukyalo ogwo n'omusajja omu ne muvaawo ne mutandika empalana era bangi ne bakola ki ebikolwa ebyo bitandika tulina okuba abeegendereza ennyo nnyo tutegere principles eza personal security nti weetegeke preparation detection kebera oba checkinga eneeyisaayo deterrence sokundeko mwami Nsobya personal security ena principles olina okutambulirako yes ena principles olina okutambulira atuwuliza ndoza ogoberera omuntu gwe wa bulijjo olina ebintu by'olina okutambuliramu by'olina okumanya nti bino by'olina okukola kakati esooka preparation katugambe twahamplaninga kutambula kuva Kampala ngenda Mbale weetegeke kebere emmotoka gitegeke yonna omanyi nti emmotoka mipiira miramu buli kimu kiramu planning nti Mbale wano ngenda kuvugirawo bbanga ki tekyetaagisa kutandika kugamba mukyala gwolese nti kakati nsimbudde e Kampala oba ku Salaamu TV kakati ntuusa Namawojjolo ndi mumabira wano simu eno gy'okubirako okugenda ng'oyogera bangi abasobola okutaapinga gw'ogamba mutuufu naye abakuwulira bayitirivu ndi mumabira abapiikinga bangi nyingira mumabira wano namusajja nayagala dde okukwasa Nsobya ono kati ali mumabira kangende muteegewa owulidde ngendako mbikko wano nkomawo kusanga musanvu nja kuba ntuuse embikko kati naatugende embikko akulinde ate oluusi ayinza okuba yakulabyeko ddaano avuga motoka bweti kala bweti ayambadde bwati communicating embikko omuntu oyo ajja kutuukawo ya bbulu eri bweti oluusi namba bweziti zemwagala okuteeka ku sky blue ejja kati principle 5 esooka preparation weetegeke ekyokubiri detection
bw'oba otambula bw'oba okola ekintu kyonna amaaso gabenga omutwe gubeere bagamba put your head up tunuulira buli mbeera buli kintu ekiro ani akulira omutwe guteeke waggulu beera ng'okulira omuntu akuli mu maaso yaani motoka egenda mu maaso yaani nze ntambula byanga ate ntegere n'emmotoka gezaako okulaba motoka eno kandi gezeeko giyitako egendera ku sipiidi ki bw'ogiyitako addamu okugoba atambula nange oluusi ayinza okuba nga akugenda surveying on sibamuko yimirirako wakirodde ku bbali weefuula nti bw'oddamu okugenda mu nnamba yayo wagirabye bwewagirabye bw'oddamu okusimbula onoogisanga mu maaso mwami nsobya nze bwe nsimbula awaka nziramu tununa okujjawo nga ntunula n'emmotoka endikusinza kugigobereraga nti ani angoberera kaboda tuli kubikola bwaki tugiwabanga osimbula awaka tomala gafuluma mu nnyumba omwana aggulawo wali bw'aba aggulawo geeti bw'oba ogirina gitetunuulire weetegese kiki ekiri wabweru awo wadde okomawo bantu ki abaliwo era bakola ki bw'oba okomawo wadde emisana n'osanga omuntu ayimiridde okumpi ne geeti yo twala ovunaanibwa oli otya ssebo gyebaliko munange tukuyambe tutya tomanya kikyayagala akuddamu atya enziramu gyakuzzeemu yegenda okuwa enkola bw'aba akwekweka abantu bano nno abatujji bano oluusi tebaagala kutunuulira muntu feesi omu ayinza okuba ayagala ate okweka feesi ye kati gwe tomugambako naye kubira mukwano gwe nange waliwo omuntu watu bati naye singa amusanga amukole ki ayogereganye naye oluusi bamukwate oluusi tutegeeza abo buyinza ye detection wali twali tuvuga emmotoka nolaba goberera osibyemu n'asiba oba ye n'agenda mu maaso ate naye n'ayimirira bw'osimbula ate n'omusanga kiki kino olina okuba omwegendereza ebintu tuwa ebiseera tunulira ebintu ebyo wetuva ne tufuna obuzibu bw'obanga wadde otudde oyogera otunulanga booti amaaso agaffe ogalaba getunula ne gabeera gakola lezi booti n'otunulira abantu no kikyayogera tomubuukira tomupapira naye agamba ki abamu bajja okusanga akusongamu mimwa akola ki ngeno oba suspicious nti wano wendi wano si watuufu owulidde soka wetaase vaawo tukugambye detection tugimaze then deterrence tugezaako okukomya kyekyandibaddewo oba okuziyiza kyekyandibaddewo nga tukiziza tutya mu ngeri giwuyisizaamu instinct zozo abantu bano nekengeddewo edda twali tukyali bato baana kati kikyaliyo naye kati kikutuukako kubanga enviri toyina twatambulanga ekiro enviri nezikuva ku mutwe awo omanya waliwo ekizibu omanya waliwo ekizibu ekyo ekyokuvaako enviri ku mutwe ziva ku azirina n'atazirina naye bwe zikuvaako muli olowooza ki nti waliwo ensobi kitali kituufu wano era olina okuba nga weegendereza tokwata katooki ate okubeyo wakiri gezaako okudduka gezaako okwanguwa then akasembayo ka principal kakudireyinga dire ekintu osanga kyandibaddewo munoba boogenda okutambula booti yetubadde tukyotubogerako preparations detection deterrence direyingamuku kyova olaba batukireke tolaga saawa nti najja kubeera wano saawa bweziti bw'oba osuubidde nti bali bakusuubira saawa 7 kati tugambye program wakiri genda saawa 4 5 benga otuuseewo oba genda leeti bonna bukodyo bwakwekuuma kulaba nti obeera otya ng'olina emirembe oli mulamu katugamba otabula programu z'abangi awo security olina kuba nga odisorganizinga ebintu by'abantu security oli akuwadde ebyokunywa osanze babitegesa twa bino bibyo sobya bino bibyo biki ebyange byondetera special yakiva olaba njagala nnyo bano abagenda ku self service nogenda mpakano so si muntu kundeetera andeetera yaani mpazinga mukyala wange oba mwana wange muli ku mulimu mutudde yes onywedde girasi ogitaddeawo ate ofulumyemuko wali tetubiraba ne mu bifirimu bino abaana abasuulamu obuntuntu tulina okuba nga twegendereza ebintu ebyo ye defensi yeeyo
your line of defense is to ensure n'omuntu okutuula najja n'atula kumpi naawe tuli mu biseera bya bulwadde covid obadde obiraba n'akutula kumpi ayogera amalusu gawanduka gakugwako ayogera kati mpulya bulwadde obuliwo kati mulwanira empewo gye mulina mwewe space bino byokutula motoka n'okkiriza ne bakunyiga abaana tolina ne bwewesiza tolina ne bwekyusa omuntu oluusi akusikamu bintu ki twanzike njaga genda mukumulamu katono atulaba tuli ne Kato Hussein Nsobya akulira okusomesa n'okuyigiriza abantu ku bikolwa byonna ebiyinza okubeera nti bya kitujju oba ebibajja mu mbeera tugende tuwumulemu katono nze twaha Mukiibi tukomawo saagala oveewo. Eno, yes, Salam TV. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve, with the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Say hello to Kevin. He is just beyond words. Your ultimate BFF for football nights. He is a man that you just cannot silence. Oh, it's another classic. Kevin, what's your secret to always being this happy? Easy. It's GoTV Super Plus. Well, there you have it. Upgrade like Kevin and enjoy more for less. GoTV Super Plus, now at a reduced price. Level up your entertainment and savings. GoTV, love it. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Ensibulirwa egenda ekula yeetaaga basomyeko ate nga bagunjufu. Ekyo ffe tukikola ffekka. Ikra Nasaland Primary School ebbajjo seta mukono tugunjula emiti emito gya bawala n'abalenzi gya kisulu n'abava ewaka. Abayizi basoma ne bakwata anti abasomesa babafaako. Abannasale balabirirwa nga abali ewaka. Tusomesa abaana buli ssomo erina abafuula ab'enjawulo. Endya n'ensula byo bisufu emmotoka ezitambuza abayizi weeziri. Tuli ku bwaguuga bw'ettaka okuli ne faamu anti abaana tubayigiriza obulunzi saako okulima ebyemikono wamma bw'otuuka ku ssomero olyegomba. Tusomesa eddiini n'ebyensi. Omuzikiti guli munda. Yogerako n'abakulembeze b'essomero ku ssimu 0775-35-75-78 oba 0705-53-22-03. Ikra Nasaland Primary School ebbajjo seeta mukono. Wangula school fees wa mwaka mulamba. Kyolina okola sasula fees z'omwana wo ng'okozesa Momo. Nyiga akamunyenye emu 65 kamunyenye 8 noti akadaala. Londako namba 2 school pay. Londako namba emu okusasula fees. Teekamu enamba y'omwana wo okwosasulira fees n'omuwendo gwa ssente z'oyagala okusasula. Bw'omaliriza teekamu pin code yo.
aha awujja kuba oyingidde butereevu mu kalulu k'okuwangula fiizi za mwaka mulamba. Tata Jona, Landi Road erawuna atukedde yakonkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku $1.3 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku $12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga waakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 0798 oba 0774 Infotrust for the humble beginners. Eno ye Salam TV. Twanzige webegrandi otambula naffe ku Salam TV program omukeze tuli mu kitundu ensonga mu nsonga gwe naye ye Nsobya Hussein Kato Senior Superintendent of Police gwe tuli naye ye avunanyizibwa ku kusomesa ku bikolwa byonna eby'ekitujju yadde nalabye police yakoze enkyukakyuka mukulu byakagaba ya inenge nkyukakyuka yakozeemu nyingi ze sinaba kwetegereza bulungi naye nga nja kubanzi babuulira naye katujja tugenda mu maaso ne munange Nsobya abadde akubuulira era ng'akutegeeza biki olina okukola gwe ng'omuntu bwetogera ku personal security babeera bataasa gwe byolina okutegeera ovudde awaka ovuga mu motoka tujja kugobererwa pikipiki tofuddeeyo tobitegeera tomanyi omuntu akugoberera okumala kilomita 3-5 nga tofuddeeyo okumanya piki kyeyengoberera sibamukko ayitewo motoka kyeyengoberera ani n'oba otambuza bigere okutta ensawo yo otambula ogenda ku mulimu waliwo akugoberera oyo otambula yatambudde naawe wabuuse era olwo omwala obuuka omwala n'abuuka omwala n'otambula n'owetekkoona n'awetekkoona kakati yimiriramu sibyo badde ogamba yimiriramu omanyi ogenda n'osomesa ebintu bino naye n'abantu bano abatambuza ebigere okonsentratinga nnyo okuba emmotoka n'ab'ebigere bano waliwo ababakuba sijja kuba ekikonde naye ng'abadde amutambulirako twabalabanga wano mu vidiyo bwammwe abapoliisi wali butulaga n'abantu b'ebigere njaga obalaba bano abakubateke tulina okuba wadde nga tutambuza kigere ndi ku kkubo nva Kamwokya ngenda Kololo naye abantu abakuli mu maaso bali 2 oba 3 kati abantu abo batonaba kubatuukako ne beeyawulamu ne beegabanyaamu gwe muli lwaki tulowooza nti ddala bano baani bano omu nadda side erinda n'asigala eno balinga bakutayiza bakuteeka wakati olina okutwala obuvunaanyizibwa okugamba nti bano baani era kiki ekigenda mu maaso ate watya abaana abakuva emabega n'agenda kukoona nako ku kibegabega bwati weewe nga space ng'otambula toyimala gayingira mu bantu bangi b'otategeera wadde oba bategedde kubanga ku makya ojja kusanga abavubuka kyolwokuba ndi mu kkubo bw'omu naye olina boolengera mu maaso basatu kanyangu wentambule nabo bano abavubuka bagenda bakuba abantu obutayimbwa abagenda bakuba abantu bubulooka naye abakuba mateke tulina okubeegendereza security personal security ina emitendera gya mirundi 3 types of personal security waliwo physical security nobeera
nga bano bamnamu bemula ayina ebiki ebigaali naye nga tebyetaagisa okay nobeera n'obukuumi bwa physical tolina omusirikale nga bodyguard oba nga ki ekyo kijja kuba kikuyamba era kyobola basobola okutangira abantu okukutambulirako ennyo okukusemberera ennyo n'okumala nga kukwata okujjako nga mukkiziganyiza eyokubiri situational awareness security tuzo kyetubadde twogerako obwedda okumanya embeera gy'olimu okumanya embeera y'ekitundu mwoli okumanya ebiseera by'olimu tikano kiyinza kusisinkana buzibu ki situational or awareness security then waliwo ne online security online security byoyogera byotypinga byebakuddamu byoreceiving ku WhatsApp wadde kadde byoreceiving bano nga bakugamba mbomanya waliwo ekitongole kijeesa obuntu bwe buti kyagala ebyo ebintu ebyo mwegendeze okubabbiramu okukola ki okubafera n'okukuweereza visa ne bakuweereza ebirabo at times abayagala pini z'ono aziteekamu nakubira tubiwulidde bana bawudiisa wawangudde kino biki ebyo byonna tulina okuba nga tubyegendereza personal security einamulamu ati nga tonaba kuva ku kya online security olina kyogenzeemu nendabira ddala nga abantu balina okukimanya bakusindikira message osindika message eza bulijjo eziri nnomu eza WhatsApp ezaki abantu balina okumanya nti message ezo zisigalayo zisigalayo n'erya zisigalayo ekyokubiri n'abantu boyogera nabo akukubidde akugamba akubunyonnyola tubitegeera naye gwe nasalawo nga nengaging ne mwogeraganya okumala eddakiika asatu oyogera otya n'omuntu gw'otategeera totegeera naye ne musigala nga mwogeraganya nina ekintu kye nagoberera ku Facebook naye omusajja engage yali ampimamu banna kubanga yasooka nandaga nti tammanyi nnyo nambuza n'omulimu gwenkola yali Bungereza ambuza omulimu gwenkola ate mugamba ndi munnamawulire sijjangako Uganda obeera Uganda nti sijjangayoko katandika okuluka olukwerwe nziga simanyi natandika okugamba nina ebyuma ebya cameras oba mbikuwe oyinza obyetaaga akola offer gyesimusabye ate nga bijja kukukolera singa obifuna ampereza ebyuma nga biri worth sente mpitirivu millions of shillings kakati entuuka gyebintuukamu wayagala okuntugira kanatuuka ekiseera gante ngenda kujjako eggana eyo kiganda sijjangayo naye ngenda kulaba nti ntuuka mpakinga eki kyenkuleetera zino zogundi nyongereko ki ekirala ezo zogundi sizikozesa nyenda zireeta nti okay azipakinze ayongeddeko n'ebirala byetwogedde ajja gane ngenda ggana batuuka eggana nja kuyityako awo Uganda ntiye atuuka eggana ng'agamba nti nfunye ebinetaagisa nabika sigenda kutuuka naye ebintu ngenda biwa mukwano gwange ajja bikutuusiza entebe yesu kakati awo amala weeks 2 nga ne bwe mpereza message taziddamu tende ngamba birabika byamulemesa kati addamu okukubaga nti omuntu gwengenda okuweereza gwe nafunye agenda bituusa olunaku olw'enkya naye kati weeteeketeeke kasa nawulya element ya sente kwakati ebintu bigenda tuuka naye kitagisa sente ezokkiryalinga abuukira neninnye ebbali naye ngenda okukitegeera nga mubbi yennyini naye engeri giyanduka n'okumpa offers ez'obwereere yali ammanyi ate bayinza nokuba baali wano kati njagala kuwa ekyokulabirako waliwo ekanisa emu ali inside ye Butambala eyo
baba wa offers ne babaweereza emizindaalo public address nebyokuyimba mu kanisa nez'ababona again naye kanisa ne babireceiving ne bakola kibipya ne babireeta mpaka ku kanisa kumbe bateekamu explosives era kyataasa baali balinze bakoleki batandike bulonge batta abantu twasobola okukikola kisi tebitera kufulumya bigambo bino naye nga kyaliyo byaliyo muyineyo obutujju bwe mukwata tukwata nga bukyali kati tutunule n'abalala baana bakukubira amasimu gwoyogera naye ayinza okuba yeetabye edda mu bikolwa ebyekitujju ayina simu zibalina oluusi tuziinako obumanyi ntandika okwogeraganya naawe ayinza okuba ali yonna gyali obweru wa Uganda noba alina muno oba alina contact n'abantu abakyamu bwetyo n'atandika okwogeraganya naawe amasimu gano gatwogeraganya naawe n'abantu betamanyi oluusi ontegedde okoze eki ebintu ebyo tulina okuba nga tubyegendereza tulina okubyegendereza tutunulira abantu bano bebaani ankubira simu aŋŋamba ki ziriko vawa zero what something eva bweru ono yani naye ani akubira okuva egindi n'akubipinga neno oluvannyuma n'addamu n'akukubira n'okwata ne mwogeraganya kati gugamba otya nti nse tukoze eki ffe tukuwaayiriza tumalaga kukwata tumalaga kukola ki naye bwe badde oyogera nabo bebaani tulina okwegendereza online security tutunulire ebiruubirirwa bya personal security mulimu to prevent people from performing or doing illegal activities gwe kenyini bweweteekako personal security enogamba sijja kgenda wano mulimu ebintu ebimu bajja okuba nga obyetaasizza ebyaniriza kuleetedde emisango wa trespassing nze mulala ayinza okuyita jangu tusenkane wano ka outing ngaako noga personal sijja kgenda offers zitalina nnyo makulu ezitalina makulu offer gye bakuwa agikuwa yaani era ayina kiruubirirwa ki omuyita otya yaani oyo asobola okuwa ekintu ekyobwereere bwe kityo kiruwase a lot of money kiki kyakunoonyaako tubitunulengamu offers ezo zebakuwa bweziyinza okuba nti lazima okay gyeri naye ng'alina intentions endala sinister motives nga ayina kyayagala okukwasizaako nkuwadde omuntu wenkuwadde esuti ngwala ekino nkama genda nkolere kino omusajja ono abadde kati tulaba nga ffe abali mu security tulina obuzibu nti tulina abantu abajja gye tuli n'akwemanyiiza buli lwakutuukako n'akuwaayo 5 n'akuwaayo omutwalo kati buli omulaba obeera omanyi nti kati omutwalo gwange weeguli lunch ewedde and then you lose focus oba olina okukebera abantu bwajja tujja mukebera olina okuba nti nno okukozesa obwongo bwo omusajja ono ampa sente zino buli lwajja wano ayagala ki ayina kyayagala okuyisaawo kati wona omumanyira ajja kutandika munange oli azze olina wadde ozikutte naye genda maaso okole ki if not sente ezo sizezi obaddewo nga teziri twaki concentratinga ku mulimo gwo kubanga oyinza okurelaxinga ne wayitawo enkeera ne bakola ekintu ojja kuba oli answerable era personal security kiyinza okuyamba to detect the presence of unauthorized individuals tuli wano mu Salam TV olina okuba ne principles zo si buli gwosanze yes mbabuuze tuli baddugavu tulina okubuuza tulina okukola ki naye mukama wange omupya tuteekewo system ey'okwanjula abantu tebamanye ono yegundi ono yegundi ono yegundi gwosanze toyita ku muntu gwotategeera tiomulese bulese manya yaani ministries bitongole bingi abantu bagenze ebintu byabwe bibbibwa mu office in fact baleko offices nga tebazigadde ne bakola kiragamba oli najja atambuza n'ayingira ka laptop nga mukozi n'akateeka ndowooza obalabye abalala betusanga nga bambadde ne uniforms zaffe abalala betusanga nga bambadde uniforms z'abasawo ebyo personal security will detect the presence of unauthorized individuals within the areas of responsibility. Twanzege wewe kwa nti otambula naffe ne Salam TV program omukeze dina list gye yawo kuyisa wano nga tunayogera bisembayo kubanga eddakiika zo zirabika nti zitudduseeko tezikyawera 10 ezibulayo kwera essaawa 3 tujja kubanga tugenda
mukumulamu naye nina ekiwandiiko kyenfunye wano ekya Uganda Police. Aduumira poliisi ya Uganda yakozeemu enkyukakyuka mwaleetedde era mwafulumizza abantu abamu abafulumizza eggwanga ku civil police teyagobye. AIGP Musana Geoffrey ono avudde mu Directorate ya Welfare Production and Sports of namusindika mu embassy era namusindika kubeera atachi wa South Sudan. Yagenda kubeera police atachi nadira Sakira Moses abadde atachi police atachi wa South Sudan embassy namuzza mu Directorate of Research and Planning. Nadira gwe bayita Halango Timothy namujja mu Directorate of Research and Planning namuzza mu Directorate of Welfare and Production. Adidde Muhangizi Ben Mubangizi Ben namujja mu Directorate of Traffic and Road Safety namutwala okubeera atachi wa polisi mu embassy e Algeria. Nadira Sebambulidde Charles naye bamujje mu agriculture ne bamutwala mu engineering. Kakati gwe njagadde okuyisaawo ennyo gwe mmanyi obulungi ye Musinga Norman, Assistant Commissioner of Police Musinga yaliko mu Kampala nokumala ebbanga abadde RPC we Busoga. Kakati yakomezebwayo wo wano ye Deputy Director wa Traffic Norman Musinga. Kakati bw'oba ali mu kifo kyakubiri abeera mu kifo kyakubiri. Norman Musinga yalinye dda ali waggulu, yali wano mu Kampala ne bamutwala RPC. Nolwekyo ndowooza bintu bya poliisi bino bakufulumyako bakutwala okubeera RPC kuba mwena temujja kubeera ba RPC be Kampala no bazoga nti genda ebukedi gwe RPC weeyo genda okukoma wano ate obeera munene nnyo zababeera balambulula bagoberera. Era bwekityo nina Senior Superintendent of Police Senior Superintendent of Police Nsobya Hussein Kato gutuli naye mu studios wano yambadde biddugavu yagaye nti nzikirizibwa okwambala ebiddugavu ne suuti ne nyambala ne kenteekako omuyondo oba cepe bangwatira. Ono yakulira ebyokusomesa ku ngeri y'obutujju bonna mu ggwanga. Njagala ebigambo byosembya eri abantu abo ennaku enkulu bazivaamu kakati tulirelaxinge tulirelaxinge nedakiika 3 awo okurelaxinga tekusobola tugenda kubaayo. Nze ndowooza omuntu agenda kurelaxinga nga amaze okuyingira kabuli yenjo ndowooza yange kubanga okurelaxinga tulina okulya tulina okunywa tulina okubeezaawo abantu baffe. Orelaxinga mutya omuntu gwe tulaba nti mumenyi wa misango buli ssaawa abeera akola yeebala nti ali ku mulimu era asiibula abantu abo mumaka nti ngenze kola kati gwe relaxinga. Bannaffe bano abaali kaida naddala Engineer Osama bin Laden Delete yawandiika ebigambo bingi nnyo bye yawandiika n'abireka ku internet okwo. Era tulina okulaba nga tulina radicalization bwe taking a place okusikiriza oba okusendasenda omuntu okuyingira mu bikolwa by'ekitujju. N'olwekyo online security tulina okuba nga twegendereza nnyo. Abaana baffe be basoma, abaana baffe betugulira amasimu ne tubalekera amasimu ago ne tuwa ne data, abaana baffe abeera ku mafirimu ne balaba TV. Twala obuddo ddeyo keka abruptly suddenly olaba abaana bajja kuba nti bakyusa kyabadde alaba. N'olwekyo omanya nti tuli mu buzibu. Tutunuulire nnyo abaana baffe abenyigidde mu bikolwa by'okwekalakaasa mu masomero. Tutunuulire nnyo abaana baffe abasalawo okukyawa bannaabwe abeekulula ku famire zaabwe. Tutunuulire nnyo abaana baffe abatandika okwekalakaasa okutandika okulondebwa mu byokulya. Ebikolwa ebyo biba biraga obumu ku bubonero obulaga nti abaana baffe
batandise okukola ki olusi kyenjagala okugamba abazadde abalina abaana babawa laptop omwana wabeera ne laptop genda gwe omuzadde bakuyigirize kantu kali simple nnyo bwokeera ku makya n'ovaawo omwana n'abeera ku laptop boddayo osobola okugenda mu kompyuta kyangu nnyo n'otegeera buli we yagenze buli we yagitunuzza buli kiyabaddeko emisana nosobola okubeera nga okigoberera nga nti atoddamu kukola kino toddamu kukola kino kati ye luusi aba tamanyi nange gyokirabamu naye osobola omumu omutalingiraawo tulina okuba buli site gye yaggudde oba ogifuna kwebibaako otherwise kutegeera butegeezi tulina okugomberera abaana baffe ebintu byebakola kakyama mamera bwogezaako okukagolola kakola kamenye nga bukyali kato omwana muteekemu kyoyagala abeere ng'akyali muto n'olwekyo mbakubiriza abalabi ba Salamu TV bannayuganda ffenna gye tuli okutambagamba nti obutujju gye buli abatujju gye bali bantu nga ffe bakyayagala okututuusaako ebikolwa bye tujja kurelakisinga tetussa mukono kubanga tulina okulaba nti ensi yatwe erina okubeerawo ate tugenda kuba tubuuzibwa tuli balonzi tugenda kuba tubuuzibwa gye bujja eyo abamu ku bazzukulu tebannange mwaba mutya mmwe abaaleka ensi yaffe neefuuka eddundiro oba gye baalulira ebikolwa toyanzege mwebe kuba nti mutambulira naffe olunaku olwaleero senior superintendent of police Nsobya Kato Hussein avunanyizibwa ku kusomesa obutujju okubeera nti bubatuukako gwe tubadde naye olunaku olwaleero naye njagala kukomekkereza n'amawulire agatali malungi bambi era njaga okusaasira abantu b'e Kawempe amawulire ge tufuna wano obutuufu bwago tujja kwongera okugakakasa naye bategeeza nti Muhammad Ssejjirinya avudde mu bulamu bw'ensi eno. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muhammad Ssejjirinya yabadde akiikirira abantu b'e Kawempe North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu tiyasobola kutuulako mu paalamenti eyo bwe giba mirundi gibalwa n'okubalwa naye okuva lwe yalayira teyasobola n'asibwa n'ava kusibwa bwe yavaayo embeera ali si nnungi n'atwalibwa mu kujjanjabwa naye mu kujjanjabwa gy'atwalibwa ebweru bategeeza bulungi nnyo nti obulamu bwe ennaku zaasigazza ntono naye mulayini eyo njagala okwebaza maama wa Ssejjirinya abadde naye ne bwe baamuga nti omwana we abuza ennaku ntono afubye akoze buli kimu kyonna okulaba nti Ssejjirinya abeerawo nga mulamu amutambuliddeko amuwadde buli kimu kyonna n'amuzza mu kumujjanjaba oba oliawo kyoyinza okugaa nti yamuzza ku bbeere n'amulabirira mu buli mbeera yonna paka Muhammad Ssejjirinya bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ekifaananyi ekyo kyenjagala otunuulire omwana oyo omuvubuka oyo emyaka gibadde gikyali mito byasuubira mu ggwanga okukola bibadde bingi ddala abadde musanyusa eri buli muntu yenna. Muhammad Ssejjirinya ng'era bw'olaba akaseko ako kabadde tekavaako nga bw'omubeera okumpi akaseko okalaba. Muhammad Ssejjirinya avudde mu bulamu bw'ensi eno gemawulire ge tufuna si malungi n'akatono. Nali omu ku bantu bannamawulire abasembayo okukola naye eggulire endooza amawulire ge yakola bwe yali yakayingira mu paalamenti yaggulawo eddwaliro. Bwe yaggulawo eddwaliro ne likolako akaseera katono n'alinnya ennyonyi okugenda ebweru okusobola okubeera nti afuna ebirala byayongera mu ddwaliro. Bwe yadda wano poliisi neeyisa ekiragiro nti anoonyezebwa era agenda kukwatibwa okujjaho nga yeeyanjudde ku kitebe kya poliisi. Fred Enanga n'alagira nti yeeyanjule mangu. Kati yali alina okweyanjula ku Mande. Ku lunaku olw'Essande nali nkola amawulire ga NBS ne mutuukirire ewaka eyo Kawempe namusanga eyo Kawempe wansi eyo ne mubuuza ogenda genda nti anti mmwe mwalondebwa mwakola effujjo e Masaka kati nga balina okweyanjula ndooza n'omubaka omulala ow'e Makindye. Naga nti nze mbadde bweru era ebikolwa ebibaddewo ebiri sibaddeewo
naye oba oliawo obulwadde nga mwebuli mpola mpola bwe yatwalibwa kwolwo bwe yeeyanjula noza teyaddamu kuvaayo kubanga ate ne bwe baali bamuta ate poliisi neddamu nemukwata nokuddamu okukakkana ng'ate bamuvunaanira walala. Muhammad Ssejjirinya bw'atyo bw'abadde paalamenti agituddemu nnyo kinene naye yafuna obulwadde obwatukakasibwa nti Fred Ssejjirinya yalwala kansa. Muhammad Ssejjirinya yalwala kansa. Muhammad Ssejjirinya yalwala kansa. Munsonyiwe okumuyita Fred kubanga ono y'omu ku bantu abaasira mukanga bakulu. Muhammad Ssejjirinya batamanyi bimukwatako naye nga Muhammad Ssejjirinya n'olwekyo kyetumanyi olunaku olwaleero nti famire yavaayo netukakasa nti kansa yabadde amusumbuwa ebisingawo bajja kuba babitutegeeza n'aggyibwa mu kkomera agenda afune obujjanjabi era abadde ku bujjanjabi bw'atyo bwe yatwalibwa ebweru n'akomezebwawo. Olwo bwe yali ava ebweru ne batuwa ennaku zaali nnyimpi nnyo ez'okumala mu bulamu bw'ensi nga abazungu bamuggyeko engalo. Ne wano twagala okwebaza abasawo bonna amalwaliro gyonna gy'atambulidde kubanga atambulidde mu malwaliro mangi agawano gakoze kinene nnyo kubanga givuddeko ab'emabega yali azzeemu ng'ateredde ng'omulaba nga musajja avumbyemu ng'osuubira nti oba oliawo agenda kutereera naddayo ne mu paalamenti n'alabikako ne mu paalamenti n'agamba nti nkomyewo kozi ate obulwadde bugenda mu maaso n'okutuusa essaawa ya leero kati mu makya ga leero ne bategeeza nti Muhammad Ssejjirinya avudde mu bulamu bw'ensi eno. Tujja kuba tweyongera okubabuulira ebisingako awo naye twagala okusaasira abantu b'e Kawempe North abaviiriddwako Muhammad Ssejjirinya nti kakati olwaliro tebakyalina mubaka. Tubuzayo ekiseera kitono nnyo mwaka tegugenda ku ndooza era ndooza bannaffe ab'ebyokulonda bajja kubeera bagenda mu maaso mu kiseera kino ojja kulaba nga bateekayo omuntu awo bateekeka okulonda okujjuza ekifo ekyo yadde ekiseera okiraba ng'ekitono bajja kulonda ate oba oliawo buli kimu tujja kuba tukibategeeza naye tusaasira nnyo abafamire n'ensaasira maama wa Muhammad Ssejjirinya. Nze Twaha Mukiibi njagala kubasiibulira wano badde balabi balungi aba programu eno mukeeze byebyo bisingawo tujja kuba tubibategeeza ebya munnaffe mukwano gwaffe omusajja ow'essanyu Muhammad Ssejjirinya avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mubeere bulungi, Katonda abatukuumire. Mweraba. Eno ye Salam TV. Obuwanguzi obusinga mu nsi kwe kutuukiriza obweyamu. Salam TV eyuguumya amayengo buli lukya. Ku luno esumuludde luwombo. Programu obulungamu. Luno luwombo anti ku Mande otegeera obulamu bw'abaswahaba bannabbi. Baawangaala batya ne Sheikh Tikirimpwa Yazid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno bano basahaba bange tekisaanidde kubeera nti nno omuntu yenna ayogera ekigambo ekiyinza okubeera nti nno bakibeesittaze oba okubakkakkanya oba okubeera nti nno kibatyoboola. Ku lwokubiri enneeyisa y'omusiraamu ddala erina kuba ya njawulo. Enneeyisa y'omusiraamu ne Sheikh Muhammad Kibaate. Enneeyisa kyentegeeza mu kyo enneeyisa yo n'ekintu gundi. Enneeyisa eteekeddwa okubeera ku kino n'ekintu gundi. Enneeyisa yo n'ekintu gundi. Bw'onookijjamu kyonna kyekijja okukola ekigambo mpisa. Wulira bwe twambuka olw'okulokusa